Muzeyi Owana ngakoledde emyaka 35 ono ate nkyabuzaayira nga 3 kikikyo nze nkuganya okukola sitole eyo nkola eryange n'okola eyo edita n'asalawo ez'okukola oba byombi n'azikozesa kyekikuluma abavubuka lwaki bakomplaininga nnyo nti omuzeeyi bawumule bakooye mululu nze siri ku payroll ya gavumenti therefore siina mulimu gwamu I retired era ekifo mwe nali ne bakijjuza naye tosobola kuŋŋamba nti toddamu okuwandiika story kuba ekyo kyange. So what's the problem? Naye bwe wandiika story ey'embwa eyange neeyitawo tonvunaana. Tubeerewo ffenna. Nze omulimu gwa gavumenti naguvaamu, mulimu omuvubuka naye ndekeraawo n'okuwandiika amawulire. Allah bukaddiye abavubuka muzeeyi wano kati gwosinga abaana b'obukulu yes otandika okukyenenyeza kubanga osinga abaana b'obukulu eyo discussion mugiviireko ddala. Yes kankubule naffe tetwalowooza nti tuli wangala okutuukawo. Waliwo ekiseera nga life expectancy eri emyaka 47 ogiwezanga nti amiina kati abantu baluma 100 n'ogenda mu kyalo ng'eriyo ow'ekikumi kati gwe ng'olinda jjajja waaffe osobole okufuna ekyapa ate nga ne taatawo naye waali kati mwina nga mutegemeya nedda ssebo mugume. abavubuka bagamba nti ebintu bino temukyabisobola abakadde muwumuleeko abaana bafune ku mirimu. Nedda twawumula nze kati nzija wano bwe ŋŋendanga ku New Vision baba bampadde assignment onule kuba kakati nze olwaleero ennaku z'omwezi leero 11 mu 1980 wali ludda mbuuza wali ludda 8 myaka 4 gyokka egiise. Kati nno ffe twali tubala kalulu mu 8 kati ekyo banaakibuuza ggwe Desemba 11 ffe abaali mu DP nga tugaa nti Semwogerera akimaze omuduumizi w'amagye najja n'atugaa nti awo siddamu okubasanga waawo mufeewo nekibi kati ekyo banaakibuuza ggwe kakati nze sikaayanira kikyo naawe bakubuuza byeregu gye wabadde jjo nze saabaddeyo. Can't we do a story on 1980 gwe n'okola eyajjo basi ekirala kubanga ekintu ekyo bakitwalira ddala era njose nenkufuna bakitwalira ddala paka ku mukulembeze awumule akaddiye biki abavubuka bwe basinga okupika emboozi eno. Kati mmwe mulowooza nti okubeera omuto oba omukulu nayo profession nti obukugu bwo buli mu myaka gyo simanyi lwaki ekyo temukivaamu. Obukugu kati gwe bw'ogenda mu ddwaliro ng'oli mulwadde n'osangayo dokita eyenkana Masembe n'eyenkana nze bw'ogenda ku dokita ki nzijawo lwaki kakati mulekerawo okulowooza nti okubeera omuto bukugu nti obeerawo nga wakisomerera okibeeremu. Nedda zisaazaalibwa nanvi. Museum gyenzimbye ngizimbidde emyaka aga gwe tonnatandika kati ntandika okwevunana nti mazima nkolawo ki kati gwe kyokola tojja mu museum yange oba tompita mu puroguramu yo yita ow'emyaka gyo akubuulire. So I think we should just learn to live together. Ekyokubiri okay, for example Museveni akadde kati tudiscussinga biology oba ideas anti mbune idea oba zigenderamu ziba zirazeewo nabeera nga buli wakadde lwaki tekyapulayinga ku bakulembeze abalala abatali babyabufuzi. Eyo ndowooza tutyayo tuveeyo mu ddiini yo banyukira kwemeka akulira waggulu gyekiri waliwo emyaka kwanyukira naye si gy'oyina kati wandibatoga nti mazima onagira ddi. So ekintu kino
ekibozibozi kino ekitambula nti kankubuli kiveewo. Wali owulidde ku musajja gwe bayita Dr. Kisekka? Muwulirako. Dr. Kisekka bayingira wano mu January 86 nga Dr. Kisekka ayina emyaka Museveni gy'ayina kati. Museveni emyaka gy'ayina kati Prime Minister we Kisekka gye yayina mu 86. Saawulira muntu yenna awulira Dr. Kisekka nawe nti laba omuwuddufu ono neva ku myaka 74 gye yayina oba mwetaano. Kati emyaka Museveni gye yayina mutabani we Muhoozi gy'ayina kati. So tubaddewo Dr. Semogere bwe yafuuka Minister wa Internal Affairs mu 86 yali akubisa deputy w'emyaka emirundi deputy we nga ye Dr. Beesi. Omu nga agenda kuweza 6 omulala agenda kuweza 3 ne bakola emirimu. What are you telling us? Well, maybe you have a point. Omaina obuwangazi buno nze point ya mwinjiraba upward mobility eno yeetaagisa ti naye Muzeyi Owana era gwe babuuza kati ogenda okulanga waggulu teri space naye space ebeerayo mbeere just ready. Abavubuka tetwagala kulivinga together n'abakadde mwagala naye bwe bituuka mu byobukulembeze kati ababulimu bano abakadde abalala mubaagala naye bano abali mu bukulembeze bwe mwagala aidha bafe oba bafeewo. Naye ate mwe mukozesa myaka mulowooza nti argument yammwe is about emyaka gyammwe. No, kakati Salim Sale bawamba gavumenti wano bawa myaka 26 ng'aduumira abantu 1,000. Mbuuzaayo omuntu wano w'emyaka 26 kumu abakaayana ng'oduumira abantu 10. Gye bali naye bali bameka kati bo balowooza nti olw'okuba nnyina emyaka 26 bampa obwamekomanda. No, bano tebakiyisa mu myaka. No, be baaliwo nga be bakola emirimu nammwe weemuli era mugikola kati ontuuzizza wano. Tola nti you are in charge of me. Yes. That's the thing. Yes. So awo wembuuliza nti experience like obukulembeze twetaaga wa myaka, twetaaga experience, twetaaga muvubuka right now. Amazima twetaaga obukulembeze bwetaaga okukyuka. That is a given. Naye tebukyuka lwa myaka. Nedda osobola okusangayo omuvubuka munno nga mboodoli yennyini ewedde emirimu naye nga muto kati gwe baba bawa. So olina okubeera ne qualifications endala ezitali za buzaale nti nze nkyayina emyaka 3 mumpe. Natuula ne MP omu mu mwaka gwa 2021 n'ayogera ekintu nti nze okumanya ndi w'amaanyi bankuba embooko 2 n'essifa nga yimu qualifications ze. Naye nga gye yali agenda mu palamenti babakuba bukubi. So in addition ku myaka gattako obukugu mu kukola kino kati kyokola olyoka ogambe nti nze nsaana okubeera MD wa New Vision olwa bino. So si olw'okuba ndi muto. No, kwekwasa myaka kubanga ate temwogera gisalako gyeyongera buli ku makya weeyongerayo emyaka. Kati ekiseera kijja kutuuka ozuule nti n'owaana naye asobola okuteesa olwo ng'ogiwezezza. Ogenda okulaba ng'owezezza 5 kati naye n'owaataano ateesa nga mugongo bwe wali otaddemu nti tekisoboka. Mbu ideas zikendeera. Abakadde ideas zibaggwako maybe naye zibaggwako ng'ozeerezinga nga ku kompyuta onyiga abantu nti idea yeeveemu. In fact zeeyongera bweyongezi. Implementation yeeyammwe. Kati waliwo munnabyafuzi gwe nnengera nga ye ebintu by'abantu ebibaluma ordinary abijja kulaala mulala. Obwo bwongo togendayo
wuliriza bye bamugamba. Man, you have to work smart. Hard work is for animals and machines. Human beings work smart. But ate mu bukadde eno kati nze nnyanguya kasita nkulaba bwe nti nsooka nedda nkubuulira nsooka kugira nenga nti gundi ono mu kigo sikyamala kwati mwe bannyina akantu nga nnyina akantu nsooka kugira abakadde temukyasobola Muzeyi Owana. Anti kyenkugamba nti kati bino simalaako naye bwe mba nnyina akantu nsooka kugira nenga nti kozi obadde oŋŋamba ki. Muzeyi Owana njagala tutandike tumenyemenye kikundeesezza wano nsonga za obwedde okuba lwali za kalulu tusooka ne tumenyamenya kalulu akalulu abeesimbye bonna balaba ensonga ziri zitya nga ggwe kati ndowoozayo nga ggwe kayimiridde katya kakyali scientific tekakyali scientific kiri kitya ani yaani ekibuzo kyo kiri sikya ddala ndowooza akalulu kano tekalimu nnyo issues ziri awo zirimu Yoweri Museveni afuze ebbanga ddene ndowooza ekyokubiri tufunyeyo omuvubuka ndowooza ye issue ebirala sibirabaawo nnyo bantu bwe babiteekako mwoyo ndowooza kyekyo abeewo tajja kgenda agenda tajja kgenda agenda ndowooza ye issue so ndowooza temuliimu nnyo bwongo temuliimu nnyo bwongo omanyi ku raali tosobola kubuuza muntu bibuuzo basobola kati waliwo tiyagaasi muba mukyagira ate ne bakuba abantu ne badduka kati temusobola kuadressinga nsonga asobola okuadressinga ensonga ye ndowooza ye Museveni naye ate abeera n'abantu nga 2 kakati therefore naye alina disconnect ku bali abangi naye nga omuntu kati nze ndowooza contest eri wakati wa Museveni n'Ekyagulanyi kati omuntu agenda okulonda Kyagulanyi tasobola kijja ku raale yakisalawo dda n'agenda okulonda Museveni ne bwalaba Kyagulanyi ku raale era amulaba n'alonda Museveni kyaggwa abalonzi baffe nga bakyuka ku raale omuntu agenda olonda Kyagulanyi yasalawo dda ne bw'oyogera nti anywa enjaga biki yasalawo mu kubeera n'omuyaga we kati n'omulaga Museveni simanyi bamusiba pampa naye yasalawo kusigala n'owapampa we kati bino era teboogera kati nga Kyagulanyi kati bannange mubeewo kati agaasi awo n'avaawo kakati nga baga nti wakyuse eyo decision ndowooza kyaggwa so it is now that contest era mwe tulaze kakyali scientific oba scientific kiki katali mu enkuŋŋaana mweziri abalonzi bangi nnyo tebajja kulonda bajja kuba balwadde oteekawa obulwadde tubuzanyiddemu ate ffenna si kugamba nti oba abaagundi oba abaagundi abantu balowooza nti kino ekintu kyamuzannyo so bajja kulwala kati reeti yaffe wiiki eno okwosajja siro twakozeyo 100 mu lunaku lumu ate abo be balabyeko kakati buli lunaku tuspreadinga tusharinga buli lunaku so nalabye omuyimbi omu ng'ayogera nti kuuma akakongeko olonde gw'oyagala kuli naye okugenda okufiira eno nga muyimbi sikyamwogera kakati nga ndaba mulimu message enkulu bw'abanga naye yatandise okukigoberera ye oba naye abadde mwezi embeeku kakati omugaso gwo ng'omulonzi guli muraale oba mu bokisi kati gulondako kuba nkubuulira abantu abasinga obungi abalimu ebyo tebajja kulonda bajja kuba bagonvu obanga bafu ate naffe batusiiga ne bwobanga tewagendayo akusanga gy'oli so twandibadde nga tulina eddoboozi limu ku bulwadde
ne tukkiriza ne tukola scientific campaign ku mikutu kati nga ggwe wano ng'otuuzizza kandidate leeta candidate Owana ayogera oyina long reach. Yes. Naye ndowooza tekinyuma nga kiri. So kati mu kunyumirwa kiri mwe tugenda obutalondera. Gavumenti eno sirowooza nti ejja kudeclaringayo lockdown endala. Ffe tujja okusalawo nti nze sikyakawaka naawe Faruku tolinnya ewange nga tutegeeraganye nti tojja ewange fekka kabisa. Polling day eyinza okutuuka nga abantu tebagenda ku polling station. I'm telling you, bino ebintu genda osome ku black death yali mu Europe, yali mu Buyindi neyingirako ne mu Europe, ojja gisoma. Black death yattanduuza abantu obukadde. Ebyo bintu bibaddewo naye kati tulinga abasaaga, ate ffenna tulinga abasaaga ffenna. So nze ngezaako okwetaasa, ate bagamba bisinga kunyweza ffe bakazende. Kati tolaba osobola okugjako masiki, nze sisobola. Kibejjinja mwaka mubika emirundi oba 8. Olumu ajja kufa naye ndowooza lunajja duyitako olwaba mubikaabika buli kiseera. Rimawuti ekyagaanya omuki malayika rimawuti yaganye esooba olusooba mukimi ate neemuta oteesa nayo. mu malayika rimawuti rimawuti bateesa nayo tebateesa. Kati effujjo lyammwe lye mwaleeta mu mawulire lyerireeta eyo. Kati ffe mulowooza tuli outdated naye discipline gye twalina mwe mwagifuula apology. Owana muwandiikako nti yafa n'omwetondere bwe mukola. Era singa mufuna omuntu nga ffe abakaddiye n'akuzingiriza awantu embooko akola ki? Embooko abaana be balya muwogo balina amaanyi mayitirivu. nakugambye waliwo akagonza vakulwala mpe wano. So effujjo lingi ku bavubuka ennaku zino. Abavubuka amawulire gonna gaakyo kuba katikati gweoli munnamawulire naye amawulire gonna twagakyusa. Mulowooza nti amawulire mugajja ku social media. Future yammwe eri mu past. Your journalism has a great future behind it. Do you understand that? Your future is in the past. Yes. Temuyina gye mulaga. Bwe kasita otandika okuba ng'oli munnamawulire mutendeke ne bakubuuza source n'ogaa nti biri ku social media ng'omanya nti wagwa. Edda buka edda waliwo lipoota gwe baatuma agenda akavalinga omupiira awantu kati ng'akasente ka transport kano akeetaaga n'akateekawo n'asaba munne eyali agenze olupapula olulala nti mpa ku results n'amuwa result. Kati amawulire gagenda okufuluma enkeera nga sitoole ya buke teyina ndala gyefaanana. Oli yamulimba otyo ttiimu yawangula yayogera ndala abaate ng'amubonereza naye kati temukyagenda ku soso kati kiri kasimu. That's where you are going wrong. Yes, that's where you are going. Naye mulowooza nti kyekiri modern mugende mu maaso. Si generation mmwe mukyeteekamu nti eno generation kyetya. Nedda waliwo abantu abali careful wano. Oludde omaze emyaka meka ku vision? Olaba Apollo mu biwooye, olaba Kasasa, abo bonna nze nabakozesa internship. Emyaka 2 gyokka egiise. They are not like others. Yes, because twabakwatako era bagenda ne bagoberera ka principle ne mubasikayo ne bakomawo ne mubanyweza. Tonnakiraba ku kasimu akasimu ye lipoota bannaye. Kati oyo w'omupiira wano baamugobawo. yalipootinga birala. Mwamubuuzizza oba mumutya muzibu okufuna nga tannafuuka na pulezidenti muzibu okufuna. Mwabuuziza Ssenyonyi naye ali bize mu miggo.
kakati ese people power ese bwe yali tennayingirirwa no yali ekola ekyo kulira wano mwogera ku muto wange Sewungu muto wange Sewungu muto nawulira maama we taata we ono yakafa Muzeyi Sekibaala masa taata wa nabadde waka nabadde ebyo baaliire kakati Nuupu bwe yajja Honorable Kyagulanyi n'ategeeza Basewungu you are either with us or against us kyekyawaliriza abantu abawangaalidde mu DPO givaamu ne badda mu Nuupu abasajja abaagambanga nti bonsala omusaayi wano kakati ne bakikkiriza you are either Namboozi Namboozi omu yayogera nti langi emmyufu emulowoozesa ku musajja eyatta kabaka w'e Buteesi Gayobote kati ayambala langi ki Gayobote yalagawo so nekibeera bwe kiti kakati suddenly nti ate koneddemu ono wabaddeyo n'owanyiga obu n'omulala avuganya actually nga ye wa opposition kati nze ekyo nkirekera Kyagulanyi naye ndowooza kiri confusing nze siri muwagizi we toli wano no oli wakigwe ndiwe naale ndiwe naale mukamera ogamba aba erimu ki ndiwe naale bw'abantu batyayo naaleemu nange bantye no batyo giwagira nedda nze si kugiwagira bwe ndi memba oli memba ndi memba we naale mate saagiyingidde jjo okuggyako mmwe abaagala mu nsuuni windi mu nsuuni windi n'obeerako wano n'odda wano ndiwe naale oli wenaale mukakogogo era okumanya eno gavumenti ya mutindo nnyo eno abantu bava ne mwenaremu ne bagenda bala ne babeerayo nga bayingire tekyaliwo omwana tekyaliwo nti bavudde mu UPC n'olagawo nina mupipi okukola bakooyi tebyaliwo bwewalinga oyagala okukyankalana ne gavumenti ng'ogendako mu nsi endala n'osinziira eyo oba mu nsiko so siwa noyegere si wano n'ebyo byaggwa so what am I saying Ayume ndowooza yamuzzemu navuga nti weebale kumpagira ndowooza naye ajja mugamba nti abawagizi bwe bagambe balonde Museveni kuba ate ye wa Ayume naye ye Nuupu erinayo candidates yekodo simanyi kandi yabaddeyo naye ali n'amusalayo kati ekyo kitegeeza ki obeerayo n'omuntu gwewagira ng'ali wiiki ng'ow'amaanyi wa kibiina kirala kitegeeza oli munafu statement ekyo kitegeeza nti nagenze mu NRM territory n'empagira NRM mbu olw'okuba muvubuka kati biology twazzeeyo mu biology kati buli muvubuka lwakitabo muwagira obukulembeze tebukwatanga covid babwetegekera naye tebusobola kukuba bukubi ng'eyaabwe eyaabwe ogimanyi eyammwe tekukuba bukubi ng'eyaabwe no era bwe weesanga mu bukulembeze nga toli redde oyigiramu naye ebbeeyi y'okuyigiramu ng'okola internship mu State House ya bbeeyi eri high era bino byakalulu waliwo intern asobola okuwangula akalulu n'akola internship ye mu State House n'ebigenderamu so abalonzi kasita basalawo banze ngenda mu kalulu naye manyi nti basobola otuwangula basobola otuwangula now the point is what do you do oluvannyuma lw'okuwangula kuba oba olize mu buyinza what are you going to do that's why n'abawagizi banoonya meaning yakyo bebabuze naye yagimanyi ate temunamufuna naye ndowooza nti nze sandikikoze nandisaidinze n'aliyo avuganya owa gavumenti okuggyako ng'ayagala kutuuza mu movement eyedda
etya nti buli omu ajje naawe buli lw'oddira omuyoolerero gw'ensi yonna n'oguteeka mu gavumenti yo ebiddirira bibyo. Bobi Wine be yasooka okusuubiza obwa advisor kuliko pulezidenti Museveni okimanyi? Halo ate nga twagala kuva mu bazeeyi kati juzi yasuubiza muzeeyi omulala Kadaaga ow'NRM. Halo eyo gye tulaga yeri enkyukakyuka ng'abawi b'amagezi ate be bano be mutya abakoowu. Kati n'avaawo n'akwata omwana w'omufu era naye owa yero. Tugenda kukyusa tutya ensi ng'ate tusigaza yero enkwafu bwetyo. So bw'oba okola organization by'obufuzi at least abantu tobateekinga nga by surprise naddala ababo kuba ayinza okuba yalina kyalengera naye mwe temukimanyi. So kati yajja okunnyonnyola nze saakirabyemu kyamagezi naye ye mukulembeze alabisa drone nze ndaba linnya. Omanyi Anita abadde ku mbiranye n'omwana Anita yavaayo n'akola nti geeti ya Koboko kati ate Ayume n'agikutula si Ayume kati si Ayume Anita yagamba Nuupu tesobola kuyingira Koboko si Ayume kakati ibi byamulakidde byamulakidde kubanga Nuupu yazze Koboko n'abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaana kati oyo Anita ebibye bibye naye Anita w'NRM nga Ayume eriyo wa independent Kyagulanyi gwe yandiwagidde kati yasazeewo ate kugenda wa Anita kuba ati one point Anita ajja kuwagira Ayume Museveni amuyise basobola okukwatagana bayinza obutakwatagana naye nga Museveni amuyise n'amugaa nti kendeeza mu kyoli. Omuntu wagamba nti Ayume ono tali wa NRM super nti oba kuba engeri Kyagulanyi so waba amwendosinze kitegeeza nti Anita bwagamba nti Ayume akolera Kyagulanyi abamukyamu taba mukyamu tugenda mu kalulu tofaayo ku langi ya kulonda. Point is Kyagulanyi yeematiza nti Ayume agenda kubeera wano waliwo akimanyi Kyagulanyi yakimanyi n'Ayume amanyi n'Anita ekimusiiwa kumuwangula mu primary talina buzibu n'NRM. Ate Anita alina n'ekizibu ekirala nti si muzaale waawo nga Ayume kati naako ka max baakamugjamu but in the end ba NRM. Nina kiripu nga omutaata w'oyo ng'ayogera nti ebintu by'otukoledde situbirabangako. Nasooka okunoonya akalulu mu 96 nga nkanoonyeza mu refugee camps kati abalonzi bonna bali wano bali waka wa n'ebirala. So gwe nange tulwana okulaba oba Kyagulanyi kye yakoze kyamagezi naye ye yamanyi akimanyi. Kakati bwe tuba tulowooza nti kati Ayume yagenze mu Nuupu kati ajja kubeera mu bibiina ebyo ate obwa mugupande mu nsi muno buzibu nnyo mugupande eno n'eno bakuyita mu delegates conference za mirundi 2 n'olondako gy'ogenda muba n'otagenda. Museveni yagamba nti omuntu muleka yatuze kamwake nti ndiwe NRM ebirala biveeko tokebera musaayi totunula bwatyo yenkola ye. Kakati Ayume bw'abanga wano nga yekwese mu NRM kati ye Museveni agamba nti tumuleka abeerewo NRM. Kakati bw'anaamala okuwangula ng'owa NRM n'akola ebya Nuupu alina bikolera mu gavumenti ya Nuupu. Naye omuntu tosobola kugamba nti olw'okuba gundi yamuwaanyi kuba ayinza n'okuba yamuwaanyi ng'ayagala musuuza kalulu kuba eyo eriya y'Ekoboko ya NRM kuva dda. So calculation zonna oyina ozeegendera nze kati waliwo omuntu gwe ampaana ne mmanya nti mpwe nti kampanyi mpwe kati kiringa ggwe nga omutunzi w'akantu
ng'atandise okugamba nti mubeera mwenna ewandege aba takumaze abanzise. So ekibalo kya Robert Kyagulanyi yakimanyi era mutuuzeeko wano kuba kati we are just speculating. Mutuuzeeko okyaneeta Tumukunde yagambye nti amawulire gamuganye nti abamawulire tuganye muwa attention ki ekigenda mu maaso. mumuwa attention. Tumukunde tannakola mawulire. Amawulire gasinga mu excitement ye ne yaraaleti yagaasi bamukutte kati Tumukunde tebamukwata. Ate ne bwasala amagezi bamukwata era n'enkwata ye ebeera ndala kuba mukadde kalirayikire ku wali tanyuma. In short Tumukunde tanyuma. That's why talina mawulire. Ebintu byeyakugukamu tebikola mawulire. Kuba bagamba nti mukesi nnyo kulaana kati bikola bitya amawulire. Nti Museveni tugenda muyita wano eyo ebeera press conference. So alaajanira ate ekyokubiri Tumukunde be baadivisinga system eno eriyo be bagiyiye okugituusa ku perfection gyeriko kati. Tumukunde y'omu ku architect baayo kati yemukolako agume kati yemukuba agume. Nga tumaliriza Bebekulu yagambye nti past ya Bobi Wine affecting the future ya Bobi Wine. Kituufu nti history wo asobola okwaffectinga. Definitely. Naye Muzeyi Owana njagala okimenyemenye ng'atali wa NRM. Kati kankubuulire ne bw'obeera ng'oli wa NRM era rekodi y'omu NRM editamininga kyonoobeera. So there is no question of ekireeta obuzibu mu kyewali kugezaako kwefuula nti tewakiri. Wewava tabu. Naye omuntu alifoomera. Exactly. Kyeŋŋamba nze namala emyaka 25 nga nywa wala n'essigala. Sikyabinywa. Naye singa ntandika okugamba nti nze bannaayo oba abantu banywa biki ebi ekyo kirala. Yes. Bwe ŋŋenda okupresentinga pepa ku mize gy'omwenge n'essigala ndi authority kuba nabinywa. Ate mukyalo wange takombangako n'olwekyo nze musinga obukugu kubanga eno mu bulokole gyendi kati manyiyo n'Emisiri gye nali manyiyo ndi mukugu. Kakati ndowooza problemu yokka eyinza okuba mu Bobi Wine nti abawagizi be balwana nnyo okugamba nti biri bamuwaayiriza. You just come clean n'ogamba nti I did this. Ekintu nali nfuuwa nakita. Naye bw'obeera ng'oli mu struggle nti bampaayiriza ne banno bennyini basooka ne bagamba. For example, Bobi bwe yasalako dreads omanye abantu bameka be yanyiiza si bangi naye aba community omwana ono si bangi naye ate nga kyali kyetaagisa okuwa abangi bano picture nti bannange eri chapter ndala. But what does that say? Nti wali waba deserting. Ekyokubiri enjaga sinyangu kuvaako. Tokeera ku makya noga nti nagifuddeko kujjako nga Katonda oli naye nnyo ngimanyi ate nnyo. Kakati eyo nze saagala kugendayo naye mmanyi nti Bobi Wine basinga kumwogerako ku njaga. Bwe yali akafuuka MP namuwandiikira article mu Observer ne mugamba weegendereze bino wammanga. Ofuuse MP poliisi yali eggumira luli ng'ofuuwa omusokoto gw'ogenda ku stage olwaleero bwekulaba wajja kubaawo by election. You are not the other one. Ne mugamba ojja kwesanga olina amaka abiri omujja mikwano gy'aba wano ne Babi gy'asobola okubeera n'emirembe. Byonna nawandiika article nga era ndowooza yagisoma. Ebyo byonna yenkyukakyuka ezijja. So opinion ya Bebekulu ku Bobi Wine eri best ku bintu bibiri. Amumanyi ate tamwagaliza bukulembeze. Yes.
kati awe wali obuzibu tewali buzibu kubanga nange simwagaliza nange saagala Bobi Wine anfuga naye nze saagala nze ndi omu gwe mulonde bw'oyagala ayitewo buyisi nga tewali kalulu gwe nga bw'ogenda omulonda naye bwengenda okulonda omulala exactly kati bw'oyagala muwagire naye nga nyina kandidate omulala kati mwe ekyo ekibatawaanya nti naye owaffe mumwagazaaki tumuddi kampeyini ng'aleme kuwangula lwaki kikwewuunyisa why are you surprised exactly kati nze sijagala tompaliriza nedanza we sibategeerera mwe mulowooza nti omuntu ali nammwe ye mutuufu atali nammwe ye mukyamu how can that be yes let us contest owagira tiimu ki tebereza mu Uganda tolina na tiimu gyewagira naye ng'oli wano nzendi wa Cranes nzendi oli wa Arsenal kati tebereza tutudde wano kati gwe Munnayuganda okunsinga naye ate ffembi tulina passport yemu tufaanana nairete kadi zifaanana Bebekulu alina good perception eri nti Bobi Wine tasobola anti ye problem ye bamanyiganye bali kule naye kankubuuza bw'obeera wekka kati wali akulaba oli comfortable ne history ya candidate wo kati ekyo tokiddamu no don't answer the question kuba saagala kibeere ku kamera osirika wekka ng'oli mu baitil hala n'osiriikirira bwoti noga nti naye bannange omusajja omu yakola kankubulire story olumu bwali ne bannaffe aba mu myaka nga 10 n'egirwamu nga tulaba Museveni mu kubya byayi nga tugadde Museveni kati oli n'aleeta proposal naga nti naye singa tukwasaamu afande kinyeefu kati netuga ya kati omuntu omu n'atubuuza nti naye mmwe tinyefunza bw'amala okukola bye twagala tumuggyako tutya netukkakkana nga tekijja kusobola ate mumuggyako mutya tinyefu maswirire oyo omuggyako abazze so bino ebintu bino they are not jokes gwe osiriikirira ng'oli weka kati tubeera ku New Vision yawe olowoozanga ekifo ky'obwa MD kibadde kyakwesimbawo olowooza Kabuye ng'asobola okuwangula Kirina ng'abantu bonna balonda MD naye kati Kirina bw'amala okuwangula obwa MD n'atandika okubuuza mpozi invoice bagikola bati naye nga awangula so kino njagala nkiteerewa nti bwe bw'osiriikirira wekka nange nensiriikirira nzekka buli omu nga bw'ali kandidate wo tomweraliikiriramu nkomya naye nakugambye tokiddiramu wano kubanga bino byakaama ng'olyo oba nti naye kyemmanyi nti omuntu asobola okukola ki ate nze nkiganye omuntu n'akola ki kyenvudde nkugamba nti the best way is to come clean noga nti nali naye bw'olwanyisa balimba ng'oli mu balimba obanga beegentsi bo baga nti balimba that's another thing Muzeyi Owana ekirala lwaki Bobi Wine musuubira nti nze naani abakadde abakyazizza nzenze lwaki osuubira mu kampu ya Bobi Wine omanyi abakadde abalimu my god abantu abakadde nga bawagira Bobi Wine so mugenda bassaawo oba ate bo bagenda kulonda Museveni lwaki nga bawagira Bobi Wine lwaki olina endowooza nti Bobi Wine tasobola nedda ekyo kyange kankubuulire saagala tweyambise foramu ye kutawaanya muntu oyo naye nze ku bibuuzo byonna bye bamubuuzizza nga ze mu public life mba nga mpimise ekyo kyokka ekipimo mmanya naye ekyo kindekere naawe kyebuuze wekka nti kasokka ng'abeera mu media world nga bamubuuza ebibuuzo nga ku policy yali azzeemu ki
ng'ota kati gwe kola assessment yo osobola okugamba candidate nti naye omanyi kano nakano nakano tulongooseemu quietly because abantu bonna tebali super. No, yeah, you are not looking for super people, but then denying inadequacies z'omuntu solution naye abantu bonna tewali perfect. Naye kati ate gwe olowooza nti okukyogera ye solution yakyo nti tewali ali perfect. Katulonda abatali perfect nga ikeekalo anti waba tewali ali perfect. Let me tell you, olaba Masembo ono bw'abanga kamera tagikwata bulungi ky'omugamba naye tuba nti buli kibulimu tali perfect. No, that's not the solution to the problem. Tetwekweka mu gundi. Yeah. Kati gweina struggle sanitizing a candidate wo kuba ebizibu bye byonna obimanyi. That's your problem and you better solve it. Okay. Yes, don't solve it by pretending to hide. Address them omugayi nti naye omanyi kano nakano 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 balongoose. You will do it. Yes, olaba okutte ku ttama because I'm right. Ndi muwagizi w'enaale. Ekigambo nedda ndi member. Oli member. Si muwagizi. Just ate kankuwulire ensi eno erina okutuuka ku stage nga bino ebibiina by'obufuzi tetubibeeramu bubeezi ng'olonda kirondo nga nti omulundi guno kannonde nno olwa ABC naye nga toli memba. Abantu babeera ba memba nga batono naye mu Uganda tulowooza nti buli muntu ateekwa okuba memba w'ekibiina. Tabu. Osoma busomi manifesto noga nti obyenjigiriza kati nja kulonda. That's the way to go. Not membership kuba si kika si ddiini. Yeah. Soli wane w'enaale okufofi jakukukyazaako mbulira enaale mu byekoledde eggwanga. Ekyo si kikola kuba naawe wennyini mwe weetooloolera mu byekoze soogera bintu biri obvious. Oyinza okugamba abantu b'ejjinja nti balina ddaamu balina bridge empya ng'okigamba b'ejjinja. No, ebyo si bikola. Abavubuka tunendowooza nti enaale muterina byekoze. Musigale mu eyo ate kankuwe mwe mwogerera abavubuka mubawaayiriza abavubuka bamanyi.